omubaka Nalukoola otyo nga bamuwaabira mu kooti nti akalulu yabba kalina ddene mukati neewogoma ng'era kooti ng'ekulembera omulamuzi Namanya ng'egamba nti sebo buva mu paalamenti era Nambi ng'asugumba ng'asagambiza abasoga baga kusagamba ng'asagamba ebigambo by'osoga ng'obimanyi nnyo ebisoga naye akalandira naye kyasize tumala enviri ku mutwe ye speaker wa parliament Nalongo Anita Mongo nkukoneramu Nalukoola sitampu nti gwe mubaka w'Ekawempe anti yakkiriza nedda buli kino ekintu buli omu abadde akiraba nti ddala bambi Kawempe yalonda Nalukoola Kawempe Nalukoola era omwana yakuba ettaali eryo so buli muntu abadde asobola okiraba kino nti nate we nagamba nateete nti abantu b'e Kawempe anze areas zange zentambulira nti abantu bonna bambi Uganda actually obwo buwanguzi sina bwa Kawempe yokka bali wa Uganda yonna bwa buli na Uganda protest vote yatandikira ngeri mujjati nti yes kakati oba ya 2026 egenda beera mu kindoza bagenda kuleeta Libya eggwanga nga Libya wakyaliyo ebyaka bye bivaayo ensi kasita gundi mukama waayo yafa wakyaliyo ekiriyo erira katetereranga so kakati tetumanyi 2026 agenda beera atya naye nga tulina okukkiriza nze nina okukkiriza nti buli kimu ate naye munaye mwattuno naye tujja muyitamu yes so ensi n'ensi bambi buli muntu yalonda Nalukoola mu mutima ffe wadde nga teri bakubeeyo constituency ne mu mutima nga tumulondereera otegeera oli yagamba kale singa mbadde weeyo oba otegeera nti ffenna twalinga edo naye nga emitima gyaffe giriwa Nalukoola muntu oba just protest vote Nalukoola ng'omuntu yes he has struggled bambi also to become the person he is today and then two he's mukwata mpola and I think he deserved that okusinziira manyi kusinziira ku engeri gye yayisibwamu ng'omubbi w'enkoko ku lunaku olwasookera ddala ne tulaba n'ebintu bye twetwalira by'engoye ze ez'omunda biki ebyo bamusesesese ng'omubbi agudde wansi nakuba enduulu nga mmanyi nze agenda kubawo omutwe we bamusika ku booda ate awo ofiirawo okitegeera nga mmanyi omutwe ne ŋŋamba bannange ne ŋŋamba kaakati bw'abanga ye omuntu alina zi degrees omuntu munnamateeka asobola kukwatibwa bw'atyo kaakati gwe owa bulijjo kabwera Uganda bobaka abwera kyeki obayi muntu wa bulijjo okitegeera ne ŋŋamba kaakati kyekiddako ffe abalala tuli ku kikati kyekidde byonna byotanga ozinzeemu jaati neyingirawo ne baleeta emmotoka ennwanyi nenzaabuuzaako ezo emmotoka zaali zinoonyaki e Kawempe anti Nalukoola wa jaati zaali zizekwata Nalukoola wa jaati ne tulaba loole z'amayinja sajjaabo loole z'amayinja nga bazoogeddeko nazaawo zizze ne tulaba abaali owa NUP nga bbira NRM mbu biki kwegamba bintu nga babikyusiza vice versa naye bannange eno ye gavumenti nze bannange gye naakalaba nga omuntu akiikirira abavubuka mukadde era in fact nabirabyeko ne mu kulonda kw'abavubuka wano nga register yaffe kwabaddeko abasajja babiri batamivu ku kyalo okwo tubamanyi mikwano gyaffe era abo ababiri nga bya myaka 6 bo bali mu register y'abavubuka naye abavubuka b'emyaka 3 nga tebaliimu era balonze era babaddewo ku kiriya waya wali nga babalinga nkola yabbala mu bwaminisita abavubuka kati ekyo NRM kyabadde ekola byabadde wano mu zooni yange so Nalukoola speaker agambye ye mubaka era yabaddeyo n'ateesa talina mubaka n'omu yamugamba nti bakujja mu parliament biki bakimanyi nabo deep down their hearts nkugambye nti bino ebintu byonna bano abantu babikola naye nze nkugambye olaba nga speaker bwe yavuddeyo n'agamba naye nti nno Nalukoola ye mubaka omulonde ne byabakama mukulu byabakama oba alibeera byabakama ki oba byabakama 1 oba 2 oba 3 ajja kulangirira naye lumu ajja kuwugira wali mwoyo amukkeko alangirira ebituufu abyogere nga bwe binaaba so Nalukoola ng'akyali ng'abamulangirira ng'omubaka naye Nambi era amuzzeemu mu kampeyini Kawempe ku luno Nambi anaawangula oba ate kati bijja kuba from Wasi to Wase City to Wasa olwo oluzungu gye luli nze njagala kuyita ku channel kuno mukyala Nambi muyite mutwale wa omulanzi Jafari Musa Mukono amunazeeko ebisiraani nga totwalangayo Suzan anoonya omwana ate yali antuukiridde
Atenga omulanzi Jafari omulaba yagamba nti wobeera omulokole in fact waba agenda kola ku nsonga z'omuntu nga mulokole oyo mbu mwangu nnyo mu dakiika 5 aba yamukozeeko dda lwaki baye mukkiriza mangu simanyi nja kimubuuzaako naye yagamba omuntu omulokole kati mukyala Nnambi njagala mutwalako oba kale nze nyinza obutamutwala yinza obutayitira mu nze naye munnange esimu yange eriwa ngenda tumuwe ennamba y'omulanzi Jafari Musa amunaaza eki amunaaza ebisiraani amuggyeko egundi eyo yonna ekko and what have you ayinza okubanga ayina ebintu ebimulondoola ebimutambulirako ebitali bulungi kyogamba nekana ayinza obutakawangula okitegeera kubanga ne 226 nze sirabayo ssuubi lyonna anti ezemuvuganya na Lukoola anti era terijja kubaayo kubanga already na bino byonna bye bali mu kukola kati ate senga yali mugezi senga yatuula n'asirika n'abeera eyo so nze n'olwekyo ŋŋamba ti omukyalo ono ne bwana abazzeeyo ekawempe kuba abaawa na Lukoola luli ate bafudde bakyaliyo gye bali ate n'abalala bagenda kakozesa kajanja kati abamu bagenda n'okuva ejjuba wa gye baali yonna bajje bakole ki bajje balonde bakomewo balonde nti bino byonna bye bali mukozesa oba bamukozesa oba yabirowoozaako n'agenda mu kkooti obikola nze ŋŋamba biri kwongera muleetera bukyayi ye ne kitaawe nti n'abasiraamu ne ka respect ke babadde bakyayina eri mwami Kigongo konna kati kale Nnambi abiviire mu ddala kyolinga ky'omugamba naye anti nze mugambe mpozi waba ayagala asooka agende wa Haji wali eri ewa Jafari Musa amukoleko amutereze bulungi nnyo wanadda mu kalulu mpozi n'awangula naye era ate tajja kuwangula na Lukoolo atali kwetambulira era bw'atagenda Nakisunga tayinza kuwangula na Lukoola tajja kati agenda bavuganya gwa kusatu kaakati naye okuggyako abantu nga mululu mulina ssente mukulidde mu ssente munaaba ssente ne mwagala ogenda emanju mukozesa nga mwagala kozesa ssente nga toilet paper kisoboka kubanga oyo omwami abaddeko okumala bbanga ki nga yeki nakati akyali nga ye vice president webale nnyo oyo mu Uganda ye namba mmeka ayina ebyobuga ebitalimanya alina eziri zimusa kotisi zino maya resort zino biki mu Uganda ye namba 2 kati oyo omwana lwaki tagamba taata njagala kino ne bakimukolera tebamu oba minisita lumu nekiggwa oba bafunayo we bamuteeka anti kaakati oba Kigongo bamugobadda yemaye Museveni naye anyigamu ate anyiga mangu nziba yamugobadde nga lefe tuliya nga yasigalawo busigazi tukubira Nnambi akadingidi bamu oba minisita kubanga olaba minisita awa kubanga ye asobola kuwa oda nti mwana wange mwagala wano kuba Museveni olaba awana ebitalina makulu obwa minisita ogenda okuda nti minisita wakino ye gundi noga yamuyisizaawo nga ate gundi omuyisizaamu eggaali amuleka gotulaba Museveni bawadde bamisa nga talina ayinza okuba ni Nnambi asobola okubeera minisita wa trade ate ebya minisita wa Uganda twetaaga bisoma ate ababaddeyo batradinga ki Kiwanda bwe yali minisita wa tourism yayita Mabina na chapati yamalayo bbanga ki ate bamukuwa kati olimu ono muwala wa munene bamukuwa abeeraawo oba trade oba tourism ayinza okuba bambi ne mukulu Kigongo akimanyi kiwala kye kiri awo kyamusala bambi nga kiri awo tekitegeera omanyi tubeera n'abaana ku myaka 45 anti kati okubeera omukulu kigaana okubanga wasala munnamagenda n'amadda bw'avuganya tawangula bwe guli kimu gwe gy'okwatako tokola ki kati kyova olaba nkugambye oluusi tubeera nga beetaaga kukola ki ng'oba yeetaaga kunaabako ku ddagala ng'eryo yeetaaga oba okusabirwako oba yeetaaga obyesonyiwa abeera eyo mabega asirike kaakati ddala nedda naye ate olaba mukama munnange tali azaamaanya ndowooza agambye naye byonna mubirina onoonya ki okimanyi that is also possible nga mukama agambye naye byonna mubirina oyagala ki tojja kuyita ngera mukama bw'asobola okuma omuntu olubuto nga olina amaka g'abandi ge wayonoona weebale nnyo n'agamba tikaakati olaba sikuwadde mwana naye weepanka booti kati bwe nnaamukuwa okitegeera onfuna bulungi yayimba akayimba nti mukama oli muyaaye yamugambako obuyaaye mukama oli muyaaye anti ng'asinziira ku ebyo gigamba oli alina buli kimu n'omumma olubuto ono alina buli kimu n'omumma okukwatayo Jessica constituency kamu akafuge okitegeera nti mukama oluusi asinziira omanyi mukama akebera mitima kati ndowooza ayinza okuba naye yagamba nedda you people have everything no wano nedda kuba Kampala omukyala byagaana kaakati ne kagundi ne kakawempa akati biganye why don't nze mbeera ye tatanga ina everything newamba ne ngendo oba Germany oba wa
tata muganze ngulira gundi mbeere Germany eno njaba wati bamutwale nga ambassador simanyi bichi eyo abeere walo gwe nalaba gwe bajja Canada nga talinya na kulinya batategeera abo yali Canada nga bamutwale yali essente abe kubanga twabamanyira otegeera webe ebintu biganye because kino ekiriba naye kirabibwako n'omwana omuto mwennyini asobola okiraba n'akola kagezeko gusembayo bagezako gusembayo tomanye guno ayinza bagezako ati gusembayo kati omanyi gye eri omuntu nga gw'owulira olina ky'oyagala naye nga muntu wagamba nedda kino naye nga gw'ogamba mpaka nina ekikola ki naye nga ate maybe it is not where mukama waateeseteese w'olina okukola ki oba ekifo kyavuganyako kyekinene abalinga abedi bwanika yava ku kya president najja ku bwa MP nawangula kati bamuwero si 5 Lord Kansala anga lobwa MP we babuganye kati ekiddako wano wansi kya Lord Kansala kye baba bamuwa kubanga Lord Kansala n'ababukutte Lord Kansala kala wo mukakanyiza nnyo naye LC5 LC5 meya uba wa Gombolola meya we Makindye tubanjulira Farida Nambi nga meya oweka wempe ndoza nabo ng'ekibiina bambi banoonya we bakola ki naye nabo balimba banoonya we bamuteeka no bambi bayagala ndowooza okusanyusa mwami Haji Kigongo ate bambi Haji Kigongo musajja mulungi I've sat with him one on one sigumusi ebire bamuweewa ku secretary both wano ku Mosakot neeri ku Gondi ku Maya Resort but he's a very down to earth muzeeyi bambi ayogera mpola mulungi yankwasa office emu lwakuba era tebakola bintu byange naye saayagala kuddayo mugamba nti my things weren't worked on those are many years ago ndoza actually ku 2020 what kukulonda kuli eringa Nambya zenga omukyala memba gundi wa Kampala fe bannamawulire balina office gye baatukwasa okyegera naye nabyo ebiba biganye Mutego secretariat aweereze wali nga deputy wa Tadongo. Lwaki era deputy wa Tadongo? Ate kati basobola mu okubeera da secretary general secretary general ino kubanga waliko MP ono banga oli lawyer ono banga by profession because she's a what? She how it's a profession? Ni byali awulira konti atwala abantu ebweru. Lwaki bamuwa kubeera ambassador nga ye overseer waba abaana bagende ebweru. Oba bamuteke wali Tango Odoyi. Tango Odoyi abeera n'abantu basatu alinawo Kijaja alimpa alinawo Jenny alisemera bavaisi be kati bayinza omwongerako. Tasobola. Kati Nambya asobola ki? Wali obaddeko oli muzadde nkimanyi. Naye bw'otunda mu baana bo gwe totunulira mu baana muno gamba ono bw'ati. Ono ye agenda abeera bw'ati naye ono ye baaba. No Matthew amusumbuwamu. Otegeera. Kaakati n'ono yalituddemu n'agamba naye kale eyo lwakuba tetwagala bituufu kubuulira abaana baffe ekituufu na biki naye otuula n'omuntu kati Haji yali badde atuula ne muwala we namuga bireke kuba naye banagamba bamutwala e Butambala wano ewaabwe wano ate yo tajja kufunayo yadde Butaano koze Butambala wewali Aisha Kabanda asigale Kampala so ebyo nga tubivuddeko mukyala Nambi. We wish you well, but we don't know how we're going to do it. Mukalulu akajja tetumanyi kubanga nate ne pate yenze nabanga ye mulwana. Bamuwe ebizibu. Bamuwe ebintu ebizibu. Pate yera bika ye mulwana. Kwata kalulu by election ngeye kawempe ojibu. Webale nnyo munno jimuwa. Do you know what a by election is? Don't you think NRM yerwana gundi bambi? Ngoboli by the ekyo yogede kinzo gwe kituufu. Nga muzeeyi bali omu bamulwana mpola mpola muzeeyi Kigongo kati bamusasula ano sajja bukulwana balo okufulumya oba tegeera tulaba bino simanyi ono omukazi ono office of national chairman bye bamukuba n'ebyalwana tozana ne muzeeyi Kigongo yakutamye simanyi naye nze I have some feeling muli munze oba ekyo kye bayita batya mu Luganda nti enyiike wali obaddeko nedda si nyiike but wali obaddeko awo olina gamba gundi simwagala naye nga ate ne bakubuza yakola kimute wali ng'oluyimba lulingana simwagala talina kyeyankola just sikola ki feeling ebeerawo naye for sure I have never felt okuba inalaba oyo omukyala from day one siwulirangako kintu ndowooza kigezaako okunsika omwesembeza wadde si mwesembeza but to love what she does kyagaana ate laba wekyaga simufiiringa era wenagaana omufiiringa wenatandika ogamba instincts zange tezinnimba weewano okutambula bwati nga akasukira abantu sente
oba baliwa ngakasukira abantu ngamba oyo ogamba ono wana gundi wekyambogo owagashumba wagashomba girlfriend we ate kati ffe tubagamba kibali mukwerwa n'ebyekisibo okyegera kakati ekyo nensirika naye abagalufe kati mba ndi awo avaayo azina amazina alimu ate ebinyiiza aba yeebikiridde ng'omusiraamu nze weebale nnyo nze abakyala abo abeebikkirira abakyala abasiraamu abo abakyala abambala ebintu abeebikkirira nze kati nabavaako nze nalabira ku Nambi nabavaako kubanga Nambi ku bye yalaba akalunga bwe kaali kyekyali kimutwala mu kooti kubanga musiraamu wa ddala mwamu ate ekisinga okuswaza yagenda mu biseera byali bya kisiibo mu kisiibo asoose n'alimba eri biwedde alimbira mu muzikiti okyegeera tubimaze so kakati abantu nga bano baswaza eddiini kati omukyalo oyo naye bannange nze naye bannange oyo mukyalo oyo obwongo bukola bulungi oba alina abaana oba alina family kubanga ebigambo ebifubutuka mu mukazi alaka ali mu fixation yeja ebintu byotaakola mu mirembe gy'olina mu budde bwo ne fixation ebayo n'ebigambo ffe nga tetuli obikolera mu mulembe omulala nga ffe tetulina okukola nga ye oli mulembe ku omutuufu ate yagenda n'akwatibwa ne FOO ne gujja bagira maama era bw'oba oyagala emirembe togeza luli simanyi Bobi Wine yazijjako embuzi simanyi luli nebambi baba mutwaleko ebutabiika Hajati simanyi there's something which sina Hajati alaika tagenda nga nayo that title of Hajati novaamu okugamba ogunene ogamba nazina ebintu ntu nakola neze bannange sente eno naye ensaasira abakola naye kuba ndina abaana bemmanyi oba omwana gwemmanyi gwensaasira ennyo ate munnamawulire Mariam nali nomunoonya n'amunyima n'agamba we mugamba ki soka ompulira ekyoyagala nemubuuza alowooza ogenda mulyako omulimu nemugamba nze naye nze nkubuli ogwokola n'oyo omuntu ali bw'atyo mufunye oyo mukazi omuntu mawube yabeera atya kibeera awo bwekyo bwekito tekitegerekeka kyawungawunga naye sooka oline kankubuuzeeko Mwami Museveni bano abantu abamukolera abajjawa what criteria does he use? Andi kumuno igono yakosa bavubi. Ne baba abavubi babwe batwe beeyisa. Guno teyanoonya buyigirize, teyanoonya. Ne gundi namuwulidde yeebaza Mwami Museveni nti bannange anti yazimbye ekizimbe kye bayita gaggadde. Eri ewaabwe Kagadi. N'agamba bannange nzaani. Neva ku bwakansala n'enfuuka prime yali kansala. Yali kansala. Nevaawo n'entuuka gundi. Bannange. Nze nakakasa yali musomesa primary bangambye akasajja ke yakyawa wakati banaye kalaba nga agudde mu bintu ne kaagala okudda okoma ono lya kuseeka ate okoma okola ki mba nakugoba nakumala nakunaaba owaye nabwa nzaani wosiko naye bannange abantu ba NRM bamookinze Katonda sebo n'agamba naye nno mukyala mukatuliki ate abakyala bakatuliki bantamye luno aba bakulu betulabirako Anita Amongi yasooka mubannange Mwami Museveni is our Asimanya wa God kati nono yagambye Asimanya ojjeko kati you're next to God Katonda bamumokinga bwe batyo Museveni mwenyine yatu disappoint nze kati nga nabbanja prime minister w'eggwanga eddamba lya Uganda nga nabbanja kati omugeza mu balugunda abaaliwo omugeza mama Mbabazi Bwogambye yatuneetera abaluba ennyanja obayise yabayita abavubi yagenda n'asokola ebintu byeyo kati nga waliwo abantu bajumani waliwo wabula tonnyumiza abanyumani banaatera balya buli agenda kola nga bwamirayo okitegeera nedda tetubaleka kubanga Uganda twetaaga okutereza ebintu naye ggwe abantu abakadde abakuliridde mu myaka tikye bakyanoonya naye ng'ate tebaswadde kubanga kaakati ku ssaawa zino be basinze n'okugjayo nomination forms ate kiri mu NRM kyajja bagidde kitya bayongezezza nomination fees bahikinze nga bakikola I think in favor of abaliyo abakadde bano bakole ki baremaininge mu kuba be balina ssente kati ate abavubuka bazijjawa milioni 3 jasi kukisinyako businya eja MP nabadde ndaba omukazi era bannange waliwo omukazi ali ewaffe Mukono alina emyaka 83 bamwita Pisi Kasasira Kanyesi jali MP Mukono eyuma ne MP ebbanga ebisanji oba bimeka oba yeyo gwe nalabyeyo ebipande bye kaakati yazzemu n'atimba naye ekisanja kituvuddeko kino owa NUP yamuwangula
Hajati Hanifa Nabukeera kati omukazi yakomyewo neera bannange faabe mukono tuli bannabukeera faabe mukono tuli bannabukeera piisi kusaasira kansinzire wano nkugambe ne makeup takyakukwatako kati kankule kusaasira ne w'omusiga akaziga kakyasinza okukwata tekasobola kumukwata ku lususu akaddiye nnyo ate oba kankugambe addirira gundi Moses ati bali mu bakadaaga nene we yabeera MP mukono n'abantu tebamumanyi oyogedde ne kadaaga naye bakadaaga baagala kufiira bufiizi mu ntebe mukama abawadde buli kimu naye mukyayaayaanira bino Cecilia Ogwaro byeyafiira Cecilia Ogwaro okyafa akine palamenti yetuuka kufiira mu bupalamenti ng'oki kale omwoyo gw'omugezi mukama agulamuze kisa twagala kwogerako bye bino abantu bano bye baagala kati n'omulala wuli bagenze musanga naye talina mpapula naye nga alina PhD simanyi biki azze kwesimba ku NRM eyo ku MP abadde jena emyaka gyonna biki naye talina yadde lupapula lwa P7 naye nga alina PhD oba 8 wabula biri Uganda yaliko mu workshop y'amagye ku Serena Hotel ebyo bi-introduction bye balaga bi-participant nti you have participated bwe naye certificate attendance mujoze enseno ne mudda ne bwali bwogoma nimba ne kyakulya kye ebyembi tutuka ne tuseka muleke gamba nti maybe we are happy we are not happy naye tutukola nti ebyembi bisekerwa kale mutu wetedde okuseka nemba de kuchife bananga abemukono fe tuli kunabukeera tuli kwa Hajati Hanifa Nabukeera wa NUP ate yava mu DP ekisanya yakafuga eki kimu kyokka tukotera buzibu katumuzeeyo ekisanya kye ekyokubiri wakiri ku kyokusatu tunamugambira nti lekera awo negwe Nabukeera that is mukono ki mukono district anti umane MP then Namboze izi Namboze wa municipal okay Namboze wa municipal to naye akoma kino ate lwakuba nti nno abavubuka baze bangi tujja kwetaaga mukono kuba kadde babagulumingi naye singa tekibadde ekyo naye wana tuwele tumwana eka tumwongede kino naye wali mukyala kusaasira Kanyesije simanyi gwe kasaasira gwe pisi kusaasira weewumuzeeko tule waka n'engalabiyo labirira abazzukulu genda mwe wankole gy'ova olunda ente ezo kakalireeyo nakyo ngaye mbu makeup takyatuula waliyo makeup gwagaana otuulako kotidde makeup baana nga bayiiya wano kati oliro osuzola omukyala omukazi ali myaka 68 ayingira 7 makeup akyamukwata atya tasobola mukwata bino ebijujulu binabukeera kati bye biriko Nabukeera yaliko bihajati byabiriko naye mumanyi Nabukeera mukugolingeko tolinaako data bamwita Nabukeera Hanifa nkimanyi naawe kyana kito kirina eriiso bannange kirina ebipande birabika bulungi lwakuba naye saalabyeko pulezidenti waffe ku bipande bye naye kirina eriiso ebipande bye si oyo yateeseeko black yellow red flaga yaffe anti wa NUP anti ngamba kugundye kuliko flaga wali mpozi nga yakozesa ebirala oba ndi mu birala nnyo simanyi gwe gwoliko naye nze gwe ngamba oweebiiso nze gwe ngamba yono kati wano yali akyali mu DP ekyaffe kyekino ekiriko ekyo kibebi okirabye that is what they call jujulu wano watwole mu nkiko zaffe kyekyo kyennyini fe tuli ku Nabukeera Hanifa tetuli ku mulala yenna so kusaasira Kanyesije simanyi bikoze bitya dekola birira abazzukulu kyokove kusaasira oyo ate awo yali akyali kubanga kino kyaddawo kyali bakigambye Wikipedia kati njagala kyakati gundi mbwenu ki galukoola ebeera abagundi mukadde kabwokiwulira kati wano ng'atandise okugyayo true colors oyo si yeye mulala kikino ekya naawe yali akyali zirebire emirundi gyeyavuganyanga giri egyedda kusaasira piisi Kanyesije wuma n'MP mukono kati gyegiri emirembe n'enkulaakulana maama weebale nnyo enkulaakulana naye nina ekkubo gye bampisiza eyo erigwa wali eri waggulu oba eyo banka ki eyo waggulu bannaye waliwo ogunnya gunene bwe guti ng'odda ku main ng'ogenda kutuuka ewagundi tuli ku Nabukeera tetwagala kigambo kyonna tetwagala kututegeerera twagala kutunyonyola tuli ku Nabukeera tuli kwa Hajati Nabukeera abakaddi abantu offices ezo bambi n'abantu abalala bajja because they want also to do what parliament eno bala kuba yagano okola etteeka lino anti kakati wemba mugyewo wemba mwajjawo time limits ne mugjawo age limits then what do you expect tosobola bagaana nene dda nekyeŋŋamba oba wateekeyo etteeka mu parliament yawo nga MP abaako n'avaako asigale ng'afunayo kasala wakiri miliyoni emu just okumuyamba tebabawa kati nno okyali eyo koma we Masaka tewategedde mukadde akomyewo Sempija Sempija akomyewo Sempija mutoototo si mukadde nnyo Sempija bamulanga ki
yenkana ne gundi yenkana ne vice president teyakomyewo yakomyewo bannange mbu yakomyewo kyokka nga bakamusasula gundiza ebintu byonna byazze oba vice president ebyokubeera sipiika okubeera ki byonna bakutte ebintu byonna bamuwadde ndoza nga bamanyi tagenda kukola ki baŋŋambye mbu namulabyeko ku SC baŋŋambye mbu nno naye bano bakulu ono wataano mu mukaaga osi ye taata gundi wanammere ye banaye nammere yajjayo empapula banenge mutulekeemu famire eyo negwere nammere ayagala Masaka omane mupi ono ayagala Kalungu atawe ne muntu ofudde ki banna Uganda mugifudde ki mume kati Sempijja waliko MP ebisanja nkaaga nabeera oba minisita wa biki ebyo si yo yatugamba bino ani yagamba nti zino ezigezizze zeetaagana ki mbu zino ezizze zino kakati oba ebyo nobibadde lwaki tuweewumuza munogamba naye bannaye weewumuza Sempijja sigala eri labira bazzukulu sente ogirina yaliko former minister wa state wa energy naye baŋŋambye akomawo yaliko mukama wange ayini muloni Simon Giudu Janga yaliko mukama wange ku radio Paida naye baŋŋambye akomawo Dijanga wama yaliko nayadda mbwadda oba kati afaanana atya naye mutuzanyiddeko ne muda ne mukati ne mweyogoma anyway abo nga tubawunzika tuwunzike na kino Masaka Mpuuga Pewosa anti akabiina ke bage kagenda koma Masaka wokka Pewosa sibya CBS Pewosa ka CBS ali akakwekula akulanya kanate okisuubira okutuuka e Kampala ekibiina kya Mpuuga gwembulira unama yafuzi atole muna mawulire okisuubira otuuka e Kampala ate nawe oyagala kwogera nga gundi yagambye mu nnyimba za gundi zikoma mu kira simanyi kira zikoma eyo kira kimuyimbi kyabeera eyo gomanyi nti ennyimba naye ngaasula eyo awekira simanyi bayimbi Bruno K mbenyimba oba kyanja oba ni gwe nawulyo oba yali kwabo bagundi bayinza kuba Katamale minege kamukuba either Tamale oba ono Ntambi oba ani ono omulala oba ono omulala Shalom tenyimba tezisukka ki ekibiina Mpuuga atongoza ekibiina finale ejimu kiri kyatulaga ekiti kati awo ekiti yatulagira ogutitiri era tulaga nti agenda tongoza ekibiina era nti bwekiro kifaanana so ejimu ku mikonge bannabyabufuzi abagundiva abamaanyi abali mu kibiina Kasibante Moses Walter Lubega Mukaako Samuel Mabike Michael babale nekiro kikazi kikati ekyemasaka ki MP kino ekyalivula baagala ekyaliawo enamba y'abaagala Juliet Kakande Nakabuye yamuli awo nkutidde mubaddala bino tubadde tuwulira byebyo gwebaagala okyamulabayo amukuba ekikono oli kati yenamba emu yewebyobufuzi atambulira mu sayizi ezo musajja muntu wabinene ekyana kiheve kiri kyenyaba weesirikire sala busazi maaso ga Mpuuga olimba naye Mpuuga bagambye naye Mpuuga ku kibatuwa ate si bye bamwawula ne gundi ne Nambeshe naye Nambeshe naye tomanyi nti no Nambeshe ono MP we Manjia tomanyi nti Mpuuga weyabeera Nambeshe naleeta muwala we bamuwa omulimu ofiisi ya Mpuuga Mpuuga nati owekibatu timpayo milioni 5 omukandala omukandala ye musajja wa mukandala bituufu kati mama kibaaga kibaagi tewamulabye ngaaseresa empapula ku namulabye bambi kwekujja nga yenna talina na bambi newaba abaganda babiraba ebintu bino abaganda baali basajja bagezi balina engero ze baageranga simanyi tokola nka bakugoba gyoddukira gyova toyombye gyotera okudda n'abagala nga avumye ennuupu bagala nga yavuma nupu ku CBS awo olwa nti nga ye muganze wa Mpuuga
yagaba ne ssente mpuga ina press Fabamu conference nzijukira nawulirako nga fabamu twafuuka twali mikwano gya Mpuuga Honorable Mpuuga nga tanaba nakufuuka nga tetunaba nakujja mu politics kaakati tosobola kuŋŋamba nti nno omukwano gwaffe ogwo ojja gojjawo kati you know like the way she talks naye yazze ng'akalakana mu litengi lya bambi yazze naye nga bambi naye abantu nga baboola bambi mukazi wattu yajja n'atukakumpapula najja mpolampola nga terina muntu ne bafuutu bigere teri yagamba nti naye abaana banopu bano abantu abali boogera ku baana banopu nti tebategeera abaana banopu balina engeri gye badisipuliningamu kuba bamuleka n'ayingira najja nga ye bwalabwala otegeera kiringa ne gundi Seggona lwe yajja naye yajjanga Seggona yaliwa simumanyi naati mubaka waawa Honorable oba Busiro what simumanyi Seggona yaliwa ono omusajja omukopi bw'esooka onyumiza ebya Juliet Kakande Nakabuye yaliddewo gundi yamulyawo gwate gwe baagala okyamulabayo ate nga yakugamba ye akyali munne wooli ne mu kukitongoza teyabaddeyo ekibiina ne mu kukima empapula ye yagambye ayagala Zanupu yakomezaawo Zanupu ayinza okuba alina kyabala eno ng'abala kaadi emudizi bagambe nti no munnange kati yakyuka jjukira bamuwa ennaku 3 okukola ki baba wasi yekka naye bonna bali babadde ennaku 30 okukola okwetonda najja n'abuuza netonda ku ki nakola ki ng'amaanyi kikyekoledde ekibiina ng'amaanyi go gayogeza ogamanyi naye okimanyi nti no oyo mutabaniwo n'ako akantu ke olutalo lwabadde wano olumanyi bino nabyo byasho biri muno anti babadde wano nga bashootinga nadda mukolomansi ng'akawala muzeeyiwa oli gwashootinga tomwogera linnya naye gwe oyo mwana ngenda kumugoba wano tagenda kuddamu kujja tagenda kuddamu kujja wano byabadde oddi jjojjo kyone tududde mu musana tulikodinga tosaana tugamba nti tuve mu musana olina akawala era n'amaani agenda n'agamba tukume va ku muwala oyo mukazi wange tomukwana omwana ng'afaanana mutugumi ate omulenzi ayagala akawala naye ako akawala kayinza omwagalako obuyaayi naawe ukamandabye omukulu agenze yekka ne kamera pasola omulala leero anyizeemu jjo akantu ako ati gobera nnyo mu kampeyini ebiri ku ground tokyabimanyi nzize kati ground nkomyewo super naye oba obuwala obulaba kayinza okwefuula mbu kakwagala ne kakulyamu ze kakulidde oba kitegeera n'okufunamu amagezi kati jjukira kalimu bako njagala kuyiga kino n'omalizanga n'omukandala tekakukuwadde oba kitegeera tofunye mukandala otaddemu essente ne bambi oli kunyumiza bino naye am feeling pain for baagala ekyana kibebi ekyana kibagi natunudde baagala bambe kirina omukwano just heavy naye natunuddemu bwe nti engamba Nuupu yandibadde ezibiriza eriiso limu bweti bagamba eriiso tunuzanga liiso my heart tells me simanyi but tekutera ne my heart tells me bagala might get the card again nange kyembadde ndowooza and nze sikirowooza bulowooza because ate right now omuntu agenda osobola because jjukira oyo omukyala alikomawo I'm not campaigning for bagala but Nabakoba is coming back and there is also so it is only I think to me I think that bagala could fight kuba emyaka gundi gyegimu and the what I know I don't know but utegeera this is what I think to Nuupu era njibawanga nga magezi ndowooza bandibadde muzannya politics w'ekisajja kikulu ne mukwata kadi ne mugiwa baagala ensonga esooka baagala alina obusobozi okuddamu bawangulira ekifo ekyo kubanga singa mugiwa omuntu omulala baagala ajja kwagala okujja okuvuganya independent oba okuvuganyiza mu kadi kati oyagala ogamba nti baagala yeka yasobolawo anti listen saawa zino waliwo oyo omuwala gundi gwe batambuzaako gwatambuza nabbosa then kati bala ne baagala waali waliyo n'abalala kati bala n'owa NRM ate NRM w'amaanyi n'Abakoba w'amaanyi ne ssente balina kati mwewubiri wemubugabana ne busaasaana n'Abakoba abayita mu nkwawa babayita mu nkwawa ekifo mukifiirwa giba mitwalo 6 egibalonze mwenna all together mwe ababiri ne musaasaanyako 3 kitegeeza oli ye omu watwala 3 aba abakoze eki ekyokubiri baagala enkuba gyakubyemu Nuupu essaawa zino nga zamenya amaviivi nasinkanako n'omukulu n'amugamba ndowooza olwo gye waddukira teri kiriyo
baagala asobola okubalira ate omuntu omulungi abasajja banziriramu bannange banziriramu kati kampeereza naye tebayinza muddira naye it is a two way traffic gyeri okuddiramu ate gwe era n'okulabirala era noddamu ng'ayinza okuba yazanye ne munne n'amugamba kaŋŋende nze kati kandage sijja kubeera mu gundi kuba bangi nnyo abali mu NUP nga bajja oba kubega oba nakola biki bangi nnyo bali ate bali mu kulwana ntalo ekifo ky'okukolera ekibiina bali mu kulwana ntalo kimanyi bali mu kwerwana eno tiimu gundi ono tiimu gundi talina adde kwogerako ne gundi so kansala akabiina ka Mpuuga okasuubira okuleeta abakandidate osuubira Mpuuga okubeera n'amaanyi okwenkana ku Kyagulanyi nga ye bw'alowooza ku ssaawa zino nzikye to me the answer is no tasobola omutuuka mu kiwato tasobola okuggyako waliwo ekibiina ekiri mu kujja kyendi mu kulaba nti wetuba tutunudde 2026 era abali mu kuayinga ejja era meetings zaabwe zituula obufoofufu kibiina ki era nga bali mu kulinda abatagenda funa tiketi muki mu NUP muwa muki okusinga batunulidde nnyo batunulidde nnyo NUP abatagenda funa no CDA PFF kyono kibiina ky'amaanyi omanyi lwaki ye FDC yennyini anti that's why I'm telling you nti nze kati nagafunye kubanga balina bye batuula obufofofo and they are all planning for NUP era nsaba this time round abakakiko kaffe banna ate tebatunulidde ebifo bya MP byokka ebifo byonna so bakozese gundi yonna okulaba nti nno bafuna cream for the people they are going to giving out those cards bakozese I don't know what they are going to do nemwoyo wa mukama abakkeko bakole decision ennungi kubanga bano balinze ani gwe batawadde ate bayina sente bayina n'abaddi bayina omanyi ekiri mu anti naye kaakati omuntu ogenda eri okwezika ye DF kuba amanya gayo gakyuka buli lunaku DF ye Mpuuga PF ye Lukwago ate DA yaani anti ye Mpuuga so kaakati oli ayinza obalamu nagamba ogende wa mukulu Mpuuga oyo atanyweredde wantu wonna at least I would rather do what Mpuuga lodekamu sente I would rather go here kusasula nomination anti kitegeeza ki obutateekamu sente n'ogenda ogw'ekigo and yet here you remain with your dignity and what have you okitegeera nti bano oli ayinza kubalamu omuntu omubazi yenna abalamu nagamba ogenda eno gye bawaata emmere otegeera people are going to weigh in those whatevers tewali kibiina kitalina sentence nkubuulidde naddala nga baagala kulwanisa ekitebe nga kati ekibiina nga ki NUP ekitegeera bajja kufuba okulaba nti bafuna sente zo nobakwewola bakola batya naye nga bazikoze eki bazifunye okay kale bannaffe mwebale nnyo okutugoberera naye katubategeeze Dr. Ssenjobe wa Biva Organic agamba gwenna alina okusomozebwa mu ndwadde ez'enjawulo yawadde muwala wange erya ulcers bucupa bubiri ali bulungi kati omwana chupa 2 ate twakanywako nnaku ndoza nga 3 nenga bitambula bulungi so ulcers abasajja mutambula bubi mutambula bwe bati oyogedde ku basajja otambula bwe bati abasajja abakuliridde mulekerawo kwambala sweater pants tezirabika bulungi oba zinyigase segundi ngenda olabe ku butambi bwa Jeffrey Lutaya we yali egondi oba ku show kyakuserera wakalabye naye akati sweater pants muzaagaza akati yali lunaku lwa outing sweater pants ku Jeffrey Lutaya yali yakiddala naye kale yali fujjeko big t-shirt oba aliko naye waba yayimba bwatyo show yali ya munnaabwe teyali ya station Jiri shu ya station. Naye bannange bwati bwe yagira maaso g'abaana. Naye kakati nga gwe mukyala we. Dr. Ssenjobe wa Biva Organic agamba nti gwe naayina okusomozebwa mu ngeri ya ulcers, pressure, aniya, abigalanga ensundo ezikwata wanewa amambuluga, tonsillitis, biki ezo zonna endwadde Dr. Ssenjobe azijjanjaba ng'akozesa natural products oba obutonde. Kale njagala nkuzigidde nti gwe naayina okusomozebwa okwo gendayo wali eri ku Biva House Mengo asobola okuba nga akulungira eddagala. Bw'otuuka ku kooti y'Emmengo oba ku ngalabi za Kabaka yambukamu katono tuuka ku kooti y'Emmengo. Kooti y'Emmengo waliwo ekikubo kiri opposite ky'okwata ekizimbe maaso ojja kuba kisanga kiriko endabiramu za kiragala kiriko nti Biva Organic. Biva Organic bakozesa butonde buno bwaffe ate nga basooka kwekebejja. Bw'oba nga obadde olina eddagala ly'omiramirako basooka kukebera eddagala ly'obadde omirako then ne balyoka bazuula eddagala ettuufu lye weetaaga osobola okuba nga ate owona.
ebirala bisinga ku Biva Organic genda ku Facebook page ya Biva Organic osobole kuba emintu tusobola byoga ntu imala endwadde nnyingi zibajjanjaba n'ebintu byemukoseye mu ne mubiyitako buyisi olabe olumbu gutomanyi nti olugulira na Dyson ate kumbe no lulimu eddagala olaba kino olaba kiri so ye doctor yagenda e Bulaaya n'asoma omuddo ogwo n'asoma green yoyo okumukolamu eddagala era mwasobodde okuyamba ye bannaye Dr. Ssenjobe toba kubaawo ensi yandibadde weeti agana amalwaliro agatta obusi kati abantu ogenda mu kidwaliro kya gavumenti bamaze okugira ate bagagenda mu pharmacy weeti ne bweti ogula eddagala bayaye bakulagira nayo ssebo wala mukwano gwange yagenze ne bamukuba yagenze Kiruddu ne bamukola sikaani kati ne bamugamba nti waliwo eziri opposite Kiruddu era bwe yagenze omusawo omugira n'amugamba genda mu dwaliro bweti ne bweti balitoba Ebeneza yangambye Ebeneza kakati ate mwe yagenze ye mu ddala bwe yagirese result n'amugamba inagambye Ebeneza tewawulidde anyway Dr. Ssenjobe akujjanjabisa ate nga jjanjabisa butonde mukwano gendayo osobola okwanga ofuna ebintu ebirungi ennyo byagenda okuwa kubanga nze syrup nagirabye emu erimu beetroot erimu simanyi biki era nange nanyweddeko ng'owulira oyinza nagamba oba mazzi naye nga bambi waliwo enjawulo kati wenjogera so gwe omulwadde ali eyo gwatulaba ali eyo genda ali ku Biva Emmengo ojja kubanga ofuna ebintu ebirungi osobola dokita ate nze munaye kyeyansanyusaako bw'omukubira olina eddagala bwereti ye bannange wali yakubye essimu mbwe enziku olina eddagala enziku ekyaliyo enziku gyeri naye empiso ya mitwale empiso 2 za mitwale 4 namugamba ate eri agundi ko ye sebo soko ojje nze nsooka kulaba muntu ne mujjanjaba nga mmaze okukola ki kwegamba ye talakiralakira ssente ayagala osooka ojje akulabe oli then akole ki akuwe kyalina okuwa okuva eri wansi ku Jesco wuuyo ku Access Building kakati wuuyo paka etuzimbye amaka ku building ye so kitegeeza kyakola beera kitegeeza tubazigidde mukube ku namba z'essimu ezo mumugende mumunoonyeeko musobole okubanga mujjanjabwa bannaffe aba Earth Engineers basangibwa Wandege yaawo bakugu nnyo mukola ebintu bino ebituyambako mu security batunda bu alamu bakola kamera balina cameras eziyambako okutaasa obubbi obuba bugenda mu kitundu bu alamu bwo bujja kuleekana abalina tracking device emotoka akasibire emotoka oneta yeyongerayo akasiba amafuta akamotoka neereekaana lina nemulema okutwala CCTV camera ezewabweru ez'omu nyumba ez'omu kizimbe ez'omu office ez'omu katale ez'omu car parking ez'omu gundi ka washing bay wona wokolera teekawo kamera weewala abantu abayinza okusituka ab'engalo empanvu n'ebiringa ebyo bannaffe aba Earth Engineers bakuyambako okuzinstallinga okuzimaintaininga singa wabaawo ekyetaagisa gwe bakubire ku ssimu eyo bagenda wali ewandegeya bajja kubanga ate bakwaniriza era bakuyambe kansala pacho gwe tuli naye abagamba nti saawa yonna gwe kasoowulira nti bakalangiridde nti kalunaku bwe ruti omuntu w'omunnateete omuntu w'emundeeba omuntu sibaine Mmengo twalayo yes Mengo in fact ni mukulu Ssenjobe naye mutwala nawo otwalawo ne Pastor Kayanja ali mu area yange nawo bona Lord Council yonna ogudde mu ssente nyabulosi ekitegeezo kika ku site olo miliyoni z'omusanvu mu nfo ulira ngenda wano njagala tandikira wano ku division yes ate ku division olutuukawo sato ekitundu z'ekkotte buli nga azoka obatano nze sirina okutunuulira ssente naye olutuukawo njagala bwa sipiika ate kati bwa sipiika obusobola oluzungu olumanyi ennimi endala ozimanyi njagala bwa sipiika ate obwa sipiika sagala bukomaawo ogenda wana nsaba Mukama Katonda nvaawo ate era mbeereko luyirika wa KCCA nange nga pacheto speaker nga ate oluvaawo nspiikingeko ne parliament ya Uganda osookera wano wewoogenda wewaali bakansala ba Nuupu abalondo weenaalema yes ngoba sekeredde kamba sibule ngamba enjala toyina message gyo wadde aba electoral commission ku nsonga ezo electoral commission ba Nuupu sina kyakubagamba ekyokola bakimanyi bote bakimanyi nti abakansala bonna bote babalaba weyogereko kansala waawa nateete ndeba lubaga mwe abagira muti ekyokola bakimanyi enjala webe nkulumya genda ku Dream Restaurant Wandegeya ekyemisana ekyeggulo ekyenkya weebiri ka delivery bajja kubanga bakakuwa
parking bajja kuba bamukuwa oyagala bajja ku parking ogitwale butwazi oze n'abantu babiri basatu bana batano bajja kubanga era bakuwa ekyemisana ekirungi n'ekyeggulo bali wandege otuuka ku bitaale wandege olinga akutte kino ekidda ku ekavule oluva kwa Gikasule Mall ekizimbe ekisoka ye Dream Restaurant oba weyongeddeyo mu maaso ku Equity Bank otunamu waggulu katono manager bamwitaani kubanga nja tukayo mugambe mchala Namubiru munnange bulijjo nze ntuula wano ku Kimbo updates bampe ekimere era bakuwa buyinza ate bagambye ku Dream nkyasasula emmere kati nabitegeeza wabeerayo ne bino biteekaawo mpe namba ya mchala Namubiru enamba weeri awo ku screen weeri mukubire ne waba oyina mukolo oba oyina alaale kati mwabagenda mu byobufuzi oyagala okufumira abantu bo 3 bina 5 oyina kwanjula ajja kunseera muntu wa bulijjo akolera abantu muntu w'abantu alinga pachoto akolera abantu ate nga ebintu byonna byetukolaka abitegeera so webale nnyo Anti Namubiru ne Dream Restaurant mwenna ne bakkiranti mwenna aba Dream tubabuuzizaako mwebale nnyo mwebali ddala tetugenda sukkaano mukkirize tubasiibule naye nga bwe tulaga watu wazibu